abakyala tukaddiwa abaami bafa mangu tukaddiwa mangu naye nabo bakola ki bafa mangu abakazi tukaddiwa mangu omanyi lwaki tukaddiwa mangu stress gyetubeera nayo olina stress y'omwami olina stress y'abaana olina stress y'awaka jjukira gwe babuuza tugenda kulyaki gwe bagamba omwana kino omwami n'akulyoka naye akustressingirako ebbali kati ffe tukaddiwa ki mangu always of factors kati abaami bo bafa mangu lwaki omwami abeera mu struggle y'obulamu okuva watandika nti kati atandise okukola awasizza azadde abaddewo atetenkanyiza watuukira ku peak nti kati gino emyaka gyakwewummuza abaana bamaze okusoma abaana alinayo obuyumba bwe yazimba wali buleeta akasente alina akola akasente weekali alina kuwummula buwummuzi bakuumagane ne muki ne mukulu munne ate awo ye wayagalira okufunayo akawala emyaka gyakwewummuza ate ye wayagalira ate ayindizeewo ekizibu ekirala nekalyoka kamuwuuba jjukira afunye akato kaagala ogenda out emyaka gyalimu wagenda out asumagira okitegeera kati ate wabeera ewaka bwakagamba kale gwe genda ne banno kati ate wabeera ewaka abeera ku ssimu ku bunkeeke oba kazeeyo ewaka okitegeera n'abeerako obunkenke obwo okitegeera ebintu byavaamu edda walina okwewummuliza naye ate waliwo abawangala ne bakyala baabwe ebintu ebimu baabyesonyiwa ebintu ebimu baabyesonyiwa ne batuuza nniya ne bawummula neki n'abakyala baabwe abaana bakuza ebikibe babaami abeewa ebitiibwa era obalaba nga bawangadde bakaddiwa bombi naye kati ono ye anoonyayo ka bebi ne kamuzzamu ezo stress za gende out oba genda out asumagira ate okamala nakagamba kale gwe genda sente ezizo genda nabeera ku bunkenke oba kalinaani oba kazeeyo aba ka bebi kange kazeeyo kitegeera nalabyeyo ka vidiyo njoka kunyumiza kamala okugusa eno ensonga kati mweyo embeera akaana ne katandika kagala kuzaala tayagala kafiirwa akapangisiriza okitegeera kati olwo afunyeyo obuvunaanyizibwa obupya agizeeyo ku Genesis kati kwaddayo ku Genesis n'addamu kutoba ate butono ne famire empya gy'akoze okitegeera bw'atandika okutoba obuto wala n'atandika kino omwana mulwadde oba si mulwadde okitegeera n'addamu byaddamu biri abaana balwadde abaana okitegeera kwegamba emyaka emikadde ate n'agyongerako pressure ne stress obwo obutewummuza obwo yensonga lwaki bafa mangu banaffe abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirawo masala nga bwolaba ku screen yawo fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels nze Dr. Senjobe
olaba enkufumbatidde ate naye nzaagala nnyo ezo naye njagala gayi nga yakikola but I don't know why something pushed me ngenza okwesanga entumbu yange nagirekayo ku second born togiraga nnyo naye ng'oseka kiki mwanyina munaye omanyi tetugiraba ate naye si yembi ayina n'ektatu n'okasangula kukyera lirinnya lya bakakomyawo tebakamalayo bane njagala ka spiced milk tea mulimu entyangawuzi African tea bangaye mbuno African tea ngayokya nnyo yes nga mulimu entyangawuzi n'ekisubi bane abayaye ababatumidde abagala nnyo simanya atadde ani ali obukinakyalo how can I be it's African no it's African tea I don't know why I called it milk tea tutandise lwaki byonna naye because oli mutini so how do you expect to have a big mutumba ani omutini gwe kweno ogundi yonna naye lwakubanga olususu nagamba kasita mbeera single neefaako naye why do single mothers bana aba single mothers benyiriza siri single mother single mother si ye maama abeera n'abaana be yes nze sibeera n'abaana bange babeera ne tataawe kati ye single father wamma kwe kunyirira kuno kyotegeeza okutogezako Ashley kati right now oli single oli ye single father but do you remember we had an interview nga bagamba nti n'abaami abo abaami be balina okubeera n'abaana baabwe nange nakyogerako naye wakyogerako simanyi lwaki abalaba babasigaza simanyi naye anti ndoza babeera batya bw'oba nga wakitanga wakiteera ddala abaana obawaayo oba lwaki oba obawaayo nti wobeera nabo buli wabeera ayagala okukwasiza ku baana okitegeera abalina wakwasiza earring nga tezifaanagana ate nga ngenda atandika obyambala otuka bunyumidde kampi naye zino twazigula nga ziri bweziti obulinayo obulala ssebo taxi yatunda ani atunda madamu yatunda yogera nnyo so you support bambi that is waba atunda pakiti lwaki wagamba n'otangamba nga tezo omanyi nyambala nnyo earrings naye zoyambala zitafaanagana gotozambala lwaki omwogerera balina n'okufaanagana wamma kamutyaba manyi bwagambye kimala bina good, Ashley. Thank you. You're looking good too. Weekend more. You're looking good too. Jeans. Simanyi bago wayiseewa. Agamba denim. Simanyi jeans. Denim. Wabale kutuuliriza naye nga bina ng'olabika bulungi mukwano nange simanyi I'm glowing I think I must be in love ali mu love yes I am in love ayetoyogera I am in love yes manyi gwomanyi oyasama nnyo gweyagala nnyo okubala ddi gwamanyi bina lwe yeegatta gwamanyi yakoma ddi gwamanyi ate ndowaawo n'agatanywamu kubanga munayeffe buli we tunywamu nga twogera ebyama by'abantu wayambibwa nga tanywamu
singa todanywa Kukyama kya bbiri olabira n'omu. Nsange kisanga eri. kati oba oyagala nkiterekere ki Wangi. gwe nga tokiterese Wangi. nyini kyo kimumenyeza nakikunyumiza naawe kikumenyeza okinyumiriza nga nange Kati bw'onywa n'ogamba kaakati kannyonye gwenkiwa. N'ogamba naye mwana gwe omanyi Bina yannyumiza. naddala nga nyweddemu obwenge bwa layisi nali sinywa Naye obwa layisi bwe buliwo. mama oyagala twogere brand z'abantu Bajja tutabusa. N'ekyayika bwe buli obulinga obw'obuveera oba obw'akacupa. naye simanyi ndeka muna Obutinya bwe bagula nibeera ndaba ku dduuka. Naalyoka jja. Naye actually ngagenda mpeereza message ku makya wano badde mbiyitiramu bbina. Mbadde alarmed. Mbuno ki? Ampeereza message n'aŋŋamba jjukira luli yatugamba nti abasajja abawa sinabawa buugi ku lumbe lwange. So nampeereza message endala n'engiraba ate nga bakiddeyo yesterday on some group nga this lady yabadde surprise Bina, do you know you're cohabiting with someone, let me say, for 8 years. Yes. Staying together, life is good, you have all these future plans. Yes. And then you wake up in the morning, Bina, ngolaba taxi. Wasizo omuntu omulala nga nayefena. That is normal. That is no. nga bwe teyakuwasa nga abeera naawe emyaka 8 Are you getting my point, Bina? Bannange oyo at least ko yalabye ebifaananyi ate ono gwe baasanga twali tukola ku UTV. Is it fair really Twali tukola ku UTV omuwala nga announcer ku UTV. Baawe. n'ebya The following day. Mama, you too. ebya UTV ero bizze batugamba UTV yabeeranga etya bannange Ng'eri kumpi ne All Saints Church omuwala yakola the day before n'agenda ne yeebaka omusajja omanyi kati bino haba happeninga ne musanga bafaani ne baba wamu ne munywa n'oddayo eka omusajja yakwata n'awasa embaga kumbi ne UTV omukyala we yali akolera ne tukubira ono essimu nga ffe tukirya tulaba gaayi ne tumubuuza bannaye ino tatuyita na ku mbaga y'omwana gwe n'agamba embaga ki nga bbaawe yawasa yajja n'obujonjo na buli kimu paka ku All Saints Church naye nga bali mu bifaananyi temubawa buugi bannange temubawa buugi olaba wakingamba katulaba nti oyo ye yafuna yalina omukisa nti ye byali bifaananyi. But why do men do that? I don't know. They already said I do that is hurting because you can't. I don't know. I don't know why they do those things. Whoever was at least Bobasanga wele bagamba waliwo abaziza, you have a right of saying it's the what like kati omula wali akukkiriza baba tebabagatta to put your hand up. but you can't even get inside. Mama wabeerawo security woba wampeta you can stop it woba toli wampeta there is no way you can stop it It can't go on. munange womalira olutalo tolaba n'okwanjula babeera baliwo bakanyama nga banyina ye kyakola babalumba nataka security bugabe babeerawo ba security naye ne bakuwasiza mu security eyo yonna yonna gwe mama oba olowooza ekirala abantu abawasa baba abalala babawasiza ku weekdays because I was wondering omuntu osobola otya okugamba you choose a day like on a Thursday ne mugenda mu church ne babagatta era kuziro bagatta nembuuza why were they doing that during weekend maya during festive season basobola okikola naye I asked somebody n'agamba nti munaye gwalina bawagundi aye tebannaba kwawukana neŋŋamba because it was a working day ate they choose of all essaawa eyo ebeereyo okukola saawa 5 okugatta balina okusooka okuba lusi 8 9 oba for 2 weeks ne babatimba eri omuntu waba tasabirayo onootegeera mu church balina we batimba registrar bino bibeera bya church lwaki different reasons like what bagamba waliwo abantu nga yo limiting the number waliwo yakingambako nagamba you limiting ne ku church nonsensical people ku church bajja abatono abajja
reception waliwo abajja n'ali emmere tacontributinze najja n'obugulu bwe n'ogamba look at this one. Maama obugulu bwogereko mpola kiki? Linda omwana ankubidde mu magezi. Kale n'ojja n'emikujo. Sure. Nawe n'ojja ne hips zo. Wagugaza hips. But I think abantu abamu bakola bwe batyo maybe babeera signs baziraba ng'oli ayagala kwawukana nabo naye ne bagaana. Nedda nyabo. So why do they do that? Because it's disrespectful. Let me tell you something, Bina. Ngambye nkwogera nnyo. Olaba abaami. Yes. Abaami nga bwe ndagamba the other time omwami abeera naawe mu mbeera gy'alimu naye ng'alina gw'ayagala omukyala w'ebirooto bye ng'amumanyi naye kakati ku ssaawa eyo gwali available yabeera yankwanga anti ye aba yakwanya nnaku kati gwajja osobola ennaku yeeyo gy'omusanzeemu ojja kugumira okwebaka wansi ojja kugumira boda nga mugitulako aba babiri ojja kugumira okulya ekimu ojja kugumira okitegeera embeera eyo ey'okuba nti agamba olinayo 10 leero sirina zintwala ku mulimu noonoonya okitegeera embeera eyo nayo nange ojja gigumireyo okubeera mu muzigo embeera okubeera mu muzigo si kibi naye omanye omuntu n'obeera ne munno ne mwezimba okuva mu ruumu emu nemudda mu rooms bbiri nemugula akataka nemuzimba naye wonna ayina omukyala w'ebirooto bye muki mubwongo bwe tubula nti abasajja buli we bafuna ssente anoonya omukyala w'ebirooto bye oba tewali gwe then newabeerawo ono nga ye ayina omuzimu gwogwo kale omuzimu gwa kayima ye nga alina okubeera n'abakyala ab'enjawulo newaaba alina abakazi bana omusajja haji ng'alina abakyala aba era ng'omusanga n'ebbali nga naye obuntuntu okitegeera kati newabeerawo oli ati balina enjogera egamba nti omanyize omukyala takola bw'ati omukyala tankolera bw'ati omukyala atandika nga yali abikola nga maze n'omwami wo myaka 12 buli kimu wano nga mutandika muba mukikola lwaki muba temwina baana muba obudde buba bungi ti newesanga nti omukyala azadde obwongo ne budda n'attention ku buvunaanyizibwa obwo obw'abaana naye ate first born lwaki temumufaako kumufaako batya anti obuvunaanyizibwa lwaki mubuleka ku second born ne third ate nga first born ye mwami tetuganye naye kati abaana bagenda kulaba baviire kituufu ekyo kyoyogera naye bina engeri gye mulyamu nga muli mwami n'omukyala si engeri gye mulyamu ate nga muzadde omwana n'obuvunaanyizibwa kyentegeeza nti bukyuka in the sense that I'm not going to give you attention ng'omwana ali wali akaaba. I'm not going to be there and pamper you when the child is sick. Ndi mu ddwaliro okitegeera naye kakati omwami atuuka ekiseera n'alaba nga mukazi takyanfaako takyakola bw'ati okufaayo ng'omuntu owaka olina okufaayo ng'omukyala nti omwami okumufumbira biki tetusobola kyekwasa naye tugamba okufaayo okuli okw'okutijja kozi we mutijja nga mwakeefu nassi we mutijja nga muwangadde mwenna like 10 to 20 years kakati alaba awo waatuula kirowoozo ne kimujjira n'agamba kati kaafuneyo ka bebi omwami obeera naye ne muzaala abaana ne basoma ne muzimba ne mubeerayo n'obubizinesi bwammwe muzimbye amayumba g'abapangisa mukoze sawa kati yakola ki abaana bamaze senior 6 bali ku university abalala batandika okukola n'alaba nga waliwo ekibulawo babulawo ka bebi nkati kubo kaba ka baby kaba ka baby nti kapya gyali naye jukira batijja n'abapya naye tebaba bapya in that sense of mupya because he's going to meet a girl nga she's not a virgin or a woman but they're not virgins but to that person amufunye aba mupya kati n'atandika okutijja ne baby jukira ne baby obudde alina bungi ku ngalo talina mwana talina bizibu nga gwe byolina ebyawaka kati n'aba nti bebi asula mu ruumu kati gamba apartment ya kisenge kimu
of course kyangu nnyo n'omuntu newakubira ng'ali ku stage lisaamu n'otereeza naye waka oba wakatandika kino oli ku kino oli ku kiri oluusi teweesanga nga tofunye time ya munno kati asanga bebi kategese buli kimu kati byebyo nti omukazi tandabirira omukazi tanfaako katonda akanywera mu budde simply because she has a lot of time on her hands. Naye ate ndowooza nti if they could give a helping hand like abamwe nti nolaba omwana ng'akaaba naawe n'obeera involved n'okikulako omugugu so that ne mufuna ka time together naye abaami abo batini yes. kubanga abasajja mbo bamalina ogamba abakyala baabo zuka ofulumye omwana we nze njagala kweba akasiiko lenkya omwana akaaba ekiro kati nakugamba mufulumye wabweru okitegeera like that. There was even Shamima Yanja naye yatunyumiza neighbor we ng'omusajja munaye nga ye omukazi ng'omukazi yali yakasumuluka nga tewalukindo naye nga the man is not helping. Okitegeera kisinziira ekyo waliwo abaami nga bo bambi era n'omwana aze kankole bwe nti tagenda mu ffumbiro n'abaako kyakola kyalina emikyala Obama yakyogerako n'agamba nti bw'oba onoonya omubeezi nga sigamba nti nga amanyi buli kimu naye nga oba ngambe nga yakuzibwa both sides omukyala n'omwami nti tojja kubanga wakazaala ate nga gwe yakazaala gwe gwasuubira ogenda mu ffumbiro okitegeera nti newoba onoonya omubeezi olina okunoonya omuntu ng'omanyi nti bwe mba ndwadde anambeererawo n'omwami noonya omukyala nti omukyala ono watya nga afunye akabenje bampanisa amagulu amaka n'agayimirizaawo okitegeera si bano nga talina kyamanyi. Irene Kayemba naye yakyogerako ono muganda wa Bobi Wine naye yakyogerako yagenda n'agamba nti y'abaana be abagrooming okubeera nga basobola okufumba emmere oba muwala oba mulenzi yetewaliwo ebyo baba be bakolera ddala emirimu. The same applies to me. Weba business mutwale I have pictures byazikulaba ne ku scaffolds nga balinya nga bampeereza basitula pipe baziteeka ku motoka ngere bazimanyi nti kati eyo 19 eyo 18 eyo 10 eyo 12 okitegeera eyo kopla okitegeera eyo swivel nga byonna asobola omugamba mpa kopla eyo n'agikuweereza so si kubaleka omwana wange bannanga omwana leka wate ettooka oba muwala oba mulenzi omwana leka abeere n'obuvunaanyizibwa obwo amanye nti obuliri babwala ku myaka n'obuyonjo exactly omwana ava buto ng'amanyi kiki ekyokukola kyobola n'emize bava buto nga bagiraba ne bagipiikinga ye oli naakula nga tebamuddamu ng'omuddamu ngaani onagamba n'okufukamira bafukamira okufukamira it's okay n'omulenzi waliwo n'omusajja omu gwe nalaba eri wansi ng'afukamidde ng'alina omusajja omukulu gw'afukamidde naye nga ate noono naye afuluma motoka nga ya bbeeyi n'afukamira bwe nembuuza mwami ate abadde terebagamba oyo taata we munaye waliwo abantu bwe batyo kati nze like my mom ono neomuba mutambula bwe mu kyalo n'asanga mukulu munne oba n'asanga omukyala n'amufukamirira naye afukamira bona ne beebuuza kati nze lumu naliko ku mukolo yali embaga uma mba twatula ku tebo nga kuliko omukyala mabirizi n'abakyala abalala abakwagalana kati omwami omu najja kati yajja tebo yonna agibuuza okitegeera naye ejjukira yasookera ku nze n'omuntu gwe nali ntudde naye n'atubuuza ne tuteekayo bwe tutya emikono bali abakyala mu bwebbeeyi bwabwe ne baseetula entebe ne bafukamira twaswala oba okitegeera bakyala bagagga bakyala banyumye n'okutusinga okitegeera naye ne bafukamira ne babuuza okuva n'olwo omuntu ne waaba ali atya ne wooba oliwa ekitiibwa tolina kyovaako twaswala nga ffe bato abali ku tebo ate nga mwe bato naye nga abakyala bali obalaba abakyala bagaga bavunanyizibwa bali very smart naye bafukamira ne babuuza oli omwami sigamba nti oba yali oba minisita nti oba kiki naye yali mwami nga mwami mukulu nga tuli ku mbaga ffe tulabira ddala tetulina kukola ki
kufukamira kuba tuli ku mbaga. So I picked a leaf nengamba, okay, this is how people behave. Like you're supposed to be humble, regardless oliwa or oliwa. Kati tuddayo ku ky'abaami okulowooza nti okomparinga abakyala baabwe bamaze nabo emyaka 20 nti balina kukola babebi bano be bakwanya ab'emyaka 25 nayagala okompitinga naye nagamba omukazi tanfaako ddayo ewaka biki oba kitegeera era ku ssaawa eyo alabanga tebakyukirawo. I don't think omuntu okyukirawo naye as time goes on bintu bingi ebikyuka. Yeah, I cannot see feeling only on the guy's side, the men's side. Although now naturally very disrespectful, but me I have a feeling those men think what is it? Okay, fine. But I've had women say those men don't know. They don't know the pain, the trauma. They don't know the sacrifices you've actually put in that relationship. Yes. And no gender through postpartum depression. What do you say? Yeah, different. But it's been like 1 year. Never old because for 3 years. There's one that I saw. Being the money wasn't available. There's one that I saw. Gundi siye ya mukuba. Bagiyita bati stroke, but it's something abakyala kyebe experiencing nga bamaze ozaala. Omwa guno ne gukyama ne guddawa. Bonna? Kale it's rare naye abakyala abasinga it's a disorder. Njakulaga. She posted and so many people came. Ngamba nange bwento wenali ng'omwa guno gwesepaka eno weegutengera nga gukyami kati omusajja wabanga tali understanding. Her hubby is very understanding. Ati just imagine omuntu nti agamba weekoza naye watanga ate okyuse ne face obizze. Waliwo abafuna embuto mabeeru olaba mulimu ebinoddugala ennyindo kyogereko balaba ku social media buli omu n'agamba akati beeba abasajja nti oba toyina musajja nga omwami ategeera bebe nakulekawo nagabye kikazi kyonna tekyefaako okitegeera kati gogejja ki nze nyindo nze mimwa nze I don't know kuba nze sizimba bigere wabula simanyi kubanga nze ndaba ebifaananyi byange nasigala ebbere mpozi ebbere ligejja naye ekyo kiri very normal abakyala abasinga naye munaye sigejja nnyindo sizimba bigere ate njagala nnyo nebizimba naye nensimulako koko ntumbu ezimbi okugulu ngejja amabeere naye kati kakubye ebungwa ofuuse nga wabweru alabayo kabebi ate bakanyumiza buli kimu jukira waliwo abataaga kunaaba nga bali mbuto abandi balyoka banyumiza abakyala bawunya amabeere gabeera gawunya bagamba muno okuwunya mugeeyiira nedda kyetugeeyiira amabeere gasaanuuka oba toyinaamu breast pads ati ne gagenda ku bra ati oba tolina bra ne gagenda ku ki kiteeteeyi bano betulaba nga bistaininze kakati ako katuuka ne gawunya naye ate tegawunya kuli okuwunya kuli kugamba akalega n'akazaamu waba akazaamu awe something gabeera gawunya gana amata gaffe oba gabeera ne wanaaba naye n'akazaamu nga kagenzeeko amata wabula ate abo bakyatulekawo nnyo baamaama oba nagaba amanyi okukaaba tekyogambye nti abamu bagenda into depression
ne wesanga nga yeekyaye. N'omusajja n'omukyayiramu. Omuntu alina kutegeera butegeezi munne ne wabaawo omuntu omukulu amukansolinga oba namutwala mu ddwaliro ne bamukansolinga naaba ng'ayitamu eyo trauma ey'okuzaala. Buli omu bimuyisabo waliwo ffe ovaayo nga bulijjo. Nga bulijjo. Kati waliwo nesolo nafunako nga this lady kati the lady became this one yeyogerako nagamba the way the truth is nafuna omwana. It was my first time but my husband was there but at some point bwenamala okuzaala nina ekyawa yamalako postpartum yamalako 3 years but kati those 3 years nga tagala nega yamukwateko. So kakati munange kirabika omunzire ziterera nze I don't know what happens kubanga I've never been there. Nagamba because wafuna eddagala oba biki nga ziterera kati naawe nakomawo naddayo mu nnono kati ng'agezaako kukwata akatako Manega yagamba takyayagala. It's like 4 months ng'akumugwe babanaye mu nnyamba omutwe ku magezi. It seems the guy knows agamba siko nakana nono nafuleka side chick. Kati nga she's trying to find advice on how I can bring my man back. Ne bagamba myaka 3 baba bazaala n'ozaala. Lwaki temugenda wammwe? Omwana nga atugambye ekigambo. Mula ng'oyogedde ekigambo. Era ngamba bugambi n'ogendako ewa maama. N'ogendako ewa maama. Not stressing abantu. Nze I'm just n'okomawo ng'oli ku nnomo ku. Naye gwe emyaka 3 oyinza olekawo omusajja mbu waki togendako wawe. Olaba omulekawo olaba abasajja ogenda ya kuzaala mu ddwaliro n'ayingizaawo bebi. Nedda baaba. Nze nina yaŋŋamba. Kyekyo balekerawo edda nga mune bw'omala okusumuluka ng'osumulukira wamba. Ng'ogenda neko ewammwe. tebakyava waka. Ate nga kyekyo lwaki bagamba muwunya amata biki ze bwe ndowooza. Si bonna naye nga bambi ebyennaku zino kasita olobamu katono bwoti. How long does buli omu alina emyezi gye ozadde nomu bakugamba myezi emeka okuddamu okwega? Myezi 3 naye mbuno waliwo abaami weeks 2 ng'ayagala. Myezi 3 mbuno woba ozadde normally it's supposed to be 3 months. No more sex. No, that is C-section. 3 months no. 6 months. No more birth. No more birth. They said 3 months oddewo bulungi banyige nabaniddewo byonna byonna babyogera ebyo newani waddewo biki ewa eno wansi mbuno wakolawo wati elastic nga woteekawo amabeere. Naye munaye ekyo ekintu oba mwakijjawa mbuno wakola watya? Naye nga waddirawo mu wiiki kyogamba muno tino watwala bbanga kyebyo ebintu bye babalimba bannange. Kyemmanyi aba C-section batwala 6 aba C-section batwala 6 buli omu kyabeera nga wayulise. Waliwo awatayulika ne waddawo obulungi nnyo nga weewaali n'okukirawo. Naye we bakutunga awo bafa myezi 3 nga afa. Nagamba omusajja ne woba okubasama nga ye omuze gwe gwego. Asobola n'okugumira lwakuba abeera yagumiikiriza dde emyezi 9. Waliwo abasajja nno ate omukazi aba ayagala imuskesi. They didn't encourage you to have sex with your woman. Mwana bayagala basusu omusajja. Kakati kiri bwe kiti abaana. Aza mulengera wansi eyo. Baby. Kati ali munaye science yagenda wala. Okimanyi nga obeera olubuto ng'omwana muwala abaana abawala baagala nnyo bakitaabwe. Avaayo n'adda ebbali. Kakati omulenzi yalemerawo awo. Awo ku windo baddo nabeerawo bw'ati naye omuwala dadi bw'ajja ngadda ebbali. Omuwala tobola abalenzi babeera nnyo ku bamama baabwe babalinako obujja. Omwana omulenzi tosobola kukola mama w'ekintu bene omuwala abeera nnyo ku taata we amwagala nnyo to the extent that adda ebbali. Taata we neyejovaana. Kati ota omulenzi bw'agaanirawo nga mukola mutya? Abeerawo era nga amuwulira aba awulira naye maama naye omusajja naye abeera ku mukyala we nga omwana mwali munda. Abaami bagamba ekyo kyonga ekyo kyogambye.
Mbolo yagamba, I don't know how true it is, but even it helps on that day, like, yeah, kumenya something. Spams is on Saturday, Sunday. Mama, no, na experience nga tazaalangako. Doctors, ola bakakugaza tubalina kukuponzi. Ati badde mbugeya. Balina buheya zeno tamanyi ndo balina buheya zikugusa. Fena twekanze. Simanyi nti. Yagamba te. Kati ndo waliwo abalinako ne kaweke. Nga bukaluba. Ku nsigo zaabwe. Zenga sirina gyembuli. Nga balina ng'ate kaweke nga bukaluba. Nga yeetaaga kubukola paamu. Bubeera buwanvu nnyo. Buba bwezinga. Maama, simanyi twayitako. Kane muwala waatenyiga mu nnyonooni. Twayitako tamanyi mbuno babusa. But anyway, we move regardless. Regardless, we move. So that's the topic one, right? You try to get the book. You have white teeth like bina. Nemuneza gange bwegatyo naturally. People think that bina byagera nakola treatment yamanyi. I wish you know she has white teeth. Munange mama wange yalina amanya. White, nice. There's a topic you wanted to. I think Toliveru just Toliveru. Please. Black is gold. Yes, black is beauty. Gold. Nemne walobe nasoma nabe Cavendish nga ba Sudan. Nenga amanyo gaabwe ga white nenga ate ba black. Kati ate ne gamu yaabwe ebeera ya black egamba nekiba. Ha! Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Abakyala tukaddiwa. Abaami bafa mangu. Tukaddiwa mangu naye nabo bakola ki? Bafa mangu. Abakazi tukaddiwa mangu. Omanyi lwaki tukaddiwa mangu? Stress gye tubeera nayo. Tubeera nayo. Olina stress y'omwami, olina stress y'abaana, olina stress y'awaka. Jjukira gwe babuuza tuwena kulya ki? Gwe bagamba omwana kino. Omwami n'akulyoka naye akustressingirako ebbali. Kati ffe tukaddiwa ki? Mangu. Always of factors. Kati abaami bo bafa mangu. Lwaki? Omwami abeera mu struggle y'obulamu. Kuba watandika nti kati atandise okukola awasizza azadde abaddewo atetenkanyiza watuukira ku peak nti kati gino emyaka gyakwewummuza abaana bamaze okusoma abaana alinayo obuyumba bwe yazimba wali buleeta akasente alina akola akasente weekali alina kuwummula buwummuzi bakuumagane ne muki ne mukulu munne ate awo ye wayagalira okufunayo akawala kaja emyaka gyakwewummuza ate ye wayagalira ate ayingizeewo ekizibu ekiki ekirala nekalyoka kamuwuuba jjukira afunye kato akato kaagala ogenda out emyaka gyalimu wagenda out asumagira okitegeera kati ate wabeera ewaka bwakagamba kale gwe genda ne banno kati ate wabeera ewaka abeera ku ssimu ku bunkeeke oba kaze ewaka oba okitegeera n'abeerako obunkenke obwo okitegeera ebintu byavaamu edda walina okwewummuliza naye ate waliwo abawangala ne bakyala baabwe ebintu ebimu baabyesonyiwa ebintu ebimu babyesonyiwa ne batuuza nniya ne bawummula neki n'abakyala baabwe abaana bakuza ebikibe babaami abeewa ebitiibwa era obalaba nga bawangadde bakaddiwa bombi naye kati ono ye anoonyayo ka bebi ne kamuzzamu ezo stress za gende out oba genda out asumagira ate okamala nakagamba kale gwe genda sente zizo genda nabeera ku bunkenke oba kalinaani oba kazeeyo aba kabebi kange kazeeyo kitegeera nalabyeyo ka vidiyo njoka kunyumiza kamala okugusa eno ensonga kati mweyo embeera
akana ne katandika kagala kuzaala tayagala kafiirwa akapangisiriza okitegeera kati olwo afunyeyo obuvunaanyizibwa obupya agizeeyo ku Genesis kati waddayo ku Genesis n'addamu kutoba ate butono ne famire empya gy'akoze okitegeera bw'atandika okutoba obuto wala n'atandika kino omwana mulwadde oba si mulwadde okitegeera n'addamu bye yaddamu biri abaana balwadde abaana okitegeera kwegamba emyaka emikadde ate n'agyongerako pressure ne stress obwo obutewummuza obwo yensonga lwaki bafa mangu banka emubanja alinayo ka bebi nako kamuubako sayidi ndala okitegeera then alina embeera eyo ogitegeera alina sobola abakusuka mangu okitegeera yes precious exactly there's a man ambafira ne mu buliri gwe mbadde ngendo nyemyako weeyo mbalwa yafiira mugundi yafiira mu lodge omugagga w'embalwa musajja wamugagga sawa zalina okunyumirwa ssente ze I think bamanyi okumira ebiragala nekyo ne Katikkiro yabagambye babiveeko ebiragala naye abasajja tebabiwulira bajjo wamba mumira gundi naye bajjo si mukadde kati bajjo omukulu naye si mukadde naye ng'olabika ng'ayina ebbwa tebalimatiza ate mwabatakuta mwabatakuta naye bannaye endabye entalo za bina tukyaziyita na ntalo za gundi ngakisaana we kiyita zikyasobola nakulengerayo obunene bungi bambi nedda naye baganda teri kinyiiza nga musajja mugaga kukakasa olina sente zate oba okakasa ki bali abasajja abava bagenda mu jimu abasira obunyama balina okukakasa bwebanga siri satisfied then what happens lwakuba sente kikulu nebbina yeyogeza nnyo oluzungu lwaki neemazisa ojanja goginyize aye zino esaawa alina kubeera nga alina ku tv empozi bamugobayo lwamukaaga ulamu yagira bagamba mbuno mbulwako kati okola ku tv endala aba tv ku baba kusanyuka tv akola ku tv 2 munange bamugana naye kirabika ndooze kuki ku baba abababa bamugaana contract temukkiriza kale we are still going anti bajjo ensonga lwaki bafa so basically betakade ku Sidechicks so oyo musajja eyafira mu lodge yali n'omwana omuto yali n'omwana omuto omusajja omugagga nafa nga aswadde kwegamba boy yes tebeepimira bafiira ku mulimu nga balubu balubu tomanyi emala kukuba n'olyoka ogijja mu ngeri
Wanji. Wanjisebo. Producer wanjisebo. Mutyaba wangi. Siri mufumbo. Siri mufumbo. Kyali. Agambye ali single. Ali single. Wina n'akabina. Ate kagonda. Abadde takimanyi. Nina akabina kalinga kabina. Bajja abuuza. Bugwe n'oli ani asinga obulungi.